Matayo Essuula 5. Awo Yesu bwe yalaba abantu abangi bwe batyo, n'ayambuka ku lusozi. Bwe yamala okutuula, abayigiriza be ne bajja w'ali. N'atandika okubayigiriza, n'agamba nti, Baamukisa abeesiga Katonda yekka okubayamba, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwabwe. Baamukisa abakungubaga, kubanga abo balikubagizibwa. Baamukisa abateefu, kubanga abo baliweebwa ensi Katonda gye yabasuubiza. Baamukisa abalumwa enjala n'ennyonta ey'okukola Katonda by'ayagala, kubanga abo balikkusibwa. Baamukisa abeekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Baamukisa ab'omutima omulongoofu, kubanga abo baliraba Katonda. Baamukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Baamukisa abayigganyizibwa olw'okukola Katonda by'ayagala, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwabwe. Muli baamukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawayirizanga buli kigambo kibi nga babalanga nze. Musanyuke, mujaganye, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene, n'abalanzi abaasooka mmwe okubaawo bwe batyo bwe baayigganyizibwa. Mmwe munnyo gw'ensi, naye singa omunnyo gusaabulukuka, guzzibwamu gutya obuka bwagwo, guba tegukyagasa, wabula gusuulibwa wabweru, abantu ne bagulinnyirira. Mmwe kitangaala ky'ensi, ekibuga ekizimbiddwa ku lusozi tekiyinza kkisibwa. Era tebakoleeza ttaala ne bagikweka mu kibbo, wabula bagiwanika ku kikondo, n'emulisa bonna abali mu nnyumba. Ekitangaala kyammwe kiteekwa okwakira bwe kityo abantu, balabe ebikolwa byammwe ebirungi, balyoke batendereze Kitammwe ali mu ggulu. Muleke kulowooza nti najja kudibya mateeka oba ebyo abalanzi bye baayigiriza. Sajja kubidibya, wabula okubituukiriza. Mazima mbagamba nti eggulu n'ensi nga bikyaliwo, ennukuta emu wadde akatonnyeza akamu tekalidibizibwa mu mateeka okutuusa byonna lwe birituukirira. Kale nno buli adibya erimu ku mateeka ago wadde agasinga obutono, era n'ayigiriza bw'ati abantu, aliyitibwa asembayo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kyokka oyo akwata amateeka n'ayigiriza n'abalala okugakwata, aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mbagamba nti bwe mutaabenga beesigwa okusinga abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo mu kukola Katonda by'ayagala, temuliyingira bwakabaka bwa mu ggulu. Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti, tottanga muntu, alitta omuntu aliwozesebwa. Naye nze mbagamba mmwe nti, buli muntu asunguwalira muganda we aliwozesebwa. Oyo ayita muganda we ekitagasa alireetebwa mu maaso g'olukiiko olukulu. Ate aliyita muganda we omusirusiru asaanira okusuulibwa mu muliro ogutazikira. Kale nno bw'obanga oleeta ekirabo kyo kwa lutaali, n'ojjukira eyo nga muganda we aliko ekigambo kyakwemulugunyiza, leka awo ekirabo kyo mu maaso ga lutaali, ogende osooke omale okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ekirabo kyo. Bw'obanga ogenda n'omuntu akuwawaabira, tabagana naye mangu nga mukyali mu kkubo, aleme okukutwala ew'omulamuzi, n'omulamuzi okukuwa omusirikale, n'osuulibwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti omwo tolivaamu okutuusa lw'olisasula ssente esembayo. Mwawulira bwe baagambibwa nti, toyendanga. Naye nze mbagamba mmwe nti, buli atunuulira omukazi olw'okumwegomba ng'amwenzeeko mu mutima gwe, singa eriiso lyo erya ddyo likukozesa ekibi, liggyeemu olisuule wala. Kikugasa okufiirwa ekimu ku bitundu by'omubiri gwo, okusinga omubiri gwo gwonna lwe gusuulibwa mu muliro ogutazikira. Era singa omukono gwo ogwa ddyo gukukozesa ekibi, gutemeko ogusuule wala. Kikugasa okufiirwa ekimu ku bitundu by'omubiri gwo, okusinga omubiri gwo gwonna lwe gusuulibwa mu muliro ogutazikira. Baagambibwa era nti buli agoba mukazi we amuwanga ebbaluwa ekakasa nti amugobye. Naye nze mbagamba mmwe nti buli agoba mukazi we okuggyako ng'amugobye lwa bwenzi, aba amusudde mu bwenzi, n'oyo awasa gwe bagobye aba ayenze. Era mwawulira abantu edda bwe baagambibwa nti, tolayiranga bya bulimba, naye by'osuubiza Mukama ng'olayira obituukirizanga.
naye nze mbagamba mmwe obutalayiranga n'akatono, newankubadde okulayira eggulu kubanga ye ntebe ya Katonda, newankubadde ensi kubanga Katonda gy'ateekako ebigere bye. Temulayiranga wadde Yerusaalemu kubanga kye kibuga kya kabaka omukulu, era tolayiranga newankubadde omutwe gwo kubanga oluviiri olumu tolinza kulufuula lweru oba luddugavu, mugambenga nti weewaawo oba nti si weewaawo. Ebisinga ku ebyo biva mu mubi. Mwawulira bwe bagambibwa nti eriiso ligattibwa liiso, erinnyo ligattibwa linnyo. Naye nze mbagamba mmwe nti temuziyizanga mubi. Wabula omuntu bw'akukubanga ku ttama erya ddyo, omukyusizanga n'eddala. Omuntu ayagala okuwoza naawe okutwala ekkanzu yo, omulekeranga n'ekkooti. Era buli akuwalirizanga okutambula naye kilomita emu, otambulanga naye kilomita 2. Akusabanga omuwanga, era ayagala okwewolako tomwegobangako. Mwawulira bwe bagambibwa nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo. Naye nze mbagamba mmwe nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya, mulyoke mube abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Kubanga enjuba ye ajakiza abalungi n'ababi, era atonyeseza enkuba abakola obulungi n'abakola obubi. Kale singa munaayagalanga abo nammwe ababaagala mulifuna mpeera ki? Abasolooza b'omusolo nabo si bwe bakola? Era singa munaalamusanga baganda bammwe bokka, kye mukoze ekyeyongeddeko okusinga ekyabalala kiruwa? Abantu ab'ensi nabo si kye bakola? Kale nno mmwe mubeerenga batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu.